musajja zibina wangu TV na mwogerako neze nina profile nene nange kati ndalike ngabo yadduka ku seminariyo okakasi byonna nabyogera tugenda mwebale nyogera maaso n'okubanga mutwegattako amanya gange nze Waswa Emmanuel omukutu Trust Media Uganda Waswa Emma YouTube channel nga bulijjo subscribinga twegatteko myebaza mwena batugoberera Pivo Organic Access Building Rubaga Road Musawo Mutendeke Dr. Senjobe Richard ajja kujjanjaba mbere yonna mukubire ku namba esimu ebera ku screen ku kabonero ko bitiro kalaba wansi we kali temutabula namba ya doctor ne yange wansawo wali namba ya doctor mumukubire mumuga kyone ekikulu muboli munsi kimugaye doctor I have a problem mugambe Waswa Emma yakuntumyeko ajja kukola ko is a very professional organic doctor weni wano nzize ku nsonga z'okusinkana ba senior mu mawulire at least ko kubuli bantu 10 abantu nga basatu bamumanyi nga balaba TV at the same time bwalo badde ko muna mawulire nga toita anko mikono gya Luswata it's on rare occasions iyo muku basajja bazimba industry no nga bali undercover ne bagibezaawo ntambudde ndi eno ku kalina ya mukulu omugenziga gensinkanya omusajja ono gwe nategedde konti mulwadde owensigo nsaba bobo mumanyi bobo yagaliza media industry affe banama tetubanyona sente naye tuteka legacy mu nsi ffe tugibezaawo kyonna kyojja okuba nakyo kyogenda okututolera tutaase obulamu bw'omukulu ono yalwadde ensigo zibayita kidney katusoke tumala omuwulira n'ensonga zenkwaniza mwami Luswata kale sebo jibaye ku mukulu Emma jendi sebo Waswa Emma Waswa Emmanuel Waswa Emmanuel agambe ndi student wo oli student wange ndoze nakusomesa 2014 awo 2014 nsanyuso nnyo okubanga nsikanya omuyezi wange ate bannayuganda gwe bategedde na Uganda bayambye bategezezza ebifo mu ggwanga Waswa okoze omulimu gw'amaanyi manyi omuganda agamba nti nogozadde akubire ngoma nokola ki sika kuba nani musomesa naye sebo nkufollowinga ku YouTube yes omusomesa ngoberera nkugobera waka omukola your work is good era benda bangalia akuteka mu kasente ngabo ngami nti biva mulidde biva organic mwebaza nnyo kubanga yategera omugaso gwo yes na kwesiga nagandi ono mwana kyakola kulaki akitegeera so dabala bayongera okujja okuya okwesikatako student we kicho manyiko Waswa ye muntu akola analysis nsomeseza abana bangi abasinga mu kimanyi mu media naye Waswa ye mwana gwe nange gwe newulizaamu nti akola analysis anoonyereza ate abakiremeddeko nga akyetaaga ate naffe tukitegeera abali mu ggwanga akinoonyerezaako ye mwana kwegamba mu abakola analysis gwe newuliriza n'oyo mwana kyo ab'omulembe guno omuto abakulu bagenzi baggwawo mukama tusaasire bamuzesi ngendo olu n'abalala basenduka gye bali eyo naye kale ate kugamba mugijja emito ate naffe kituzzamu amanyi tubanga gye mulinga omukulu tugulekawo tuba tudda mu nyama ba Dr. Anas Kalisa baguno omulembe be baffe nsomesa babaki kwogedde obuliro 10 ku 10 yansomesa Crane Media go wasoko okumpa omukisa ogenda ku TV yenzi soko babulira mazima ntigwa nteka ono mwana obaga mulaba ona abatusako program eno yenzi yamusoke ddala muteeka ku TV anye namulemerako nemega Waswa you can do it manyinzi balwacho mundu emugandi you can do it aso chikola yes oba abana banesiga bwesizi oba trustinga I think they trust me okay atenze oliwo mami mwakola ku BBC yangamba nti mukulu Luswata n'oba mutuziseko butusi n'oba ng'omwekonyeko obukonyi bwati amagezi oba gafunyaga media naye siri Yesu Yesu yabikolage naye kirabika mti yageza okutegeeza nti senga oba neebuuzizzaako baana bali aba media nze sinze muntu agamba nti njagala nnyo obutaagaliza muntu njagala nnyo omuntu adda mu media omwana asomye media okuneebuuzako nti kino mukikola mutya kino kikolebwa kitya nenkuwa platform kati ffe tukoze tukaddiye tetukyabisobola ebyo sikyasobola kukakaalukana nti kaŋŋire enkole kirino so nga ate gino omujiji omuto okola ki gukikola kati wacho batugwagaliza nto zebabulamu bwange mwami Luswata sebo prophet tujja gitukako kananike ku nsonga ey'obulwadde nabadde ndi awo mpita ayita nga bansindikira note ky'omusomesa mulwadde wa kidney soko tubule Mr. Albert tugenda tegera Mr. Albert yani batusokeranike ku nsonga y'obulwadde obulwadde bwavudde wa bulwadde ky'obukuluma obulwadde buno nange nasobokako kyewoonya kubanga mu mwaka gwa 2014 awo 2015 nali nkyakulira mbada ku Step TV nefuna obulwadde bwa bladder
akawago ne bakakebira nkalimu obuzibu so nenkatwitinga nenkomawo e Kampala then plus some complications zinezemu nenkajjanjaba kandamu ndingi 3 naye ogwaddayo ne bakola check up era ddala yakola ki so nga sekyesimanyi nti bladder bino bya science it's the system yemu kawago kagendaga n'ensigo paka byonna kati bagenda okuddamu okukola check up ngati even the left kidney is yes nga niyo funye complications so nebaga watu actually bampandika eddagala nebanga ndi tweeting kyamukisa mulungi tindama kutoka ku stage 1 blood tugama ba stage 2 ntiyetaga transplanting tenatuukaawo weeri kati saazi nejjanjabibwa so bitambulira mu bladder n'ensigo akawago ke katereko omusulu ate ndoza bino biva mu ensigo ze zisengejja kati ndoza system eyo kirabeka nagigayalirira mu kuloza kwange ndoza nakigayalira nze sakiwanya obudde nasinga buwa nnyo ki bladder ebadde ngewona neddamu actually ndoza this time eringa tugamba nti kati teyina nnyo buzibu but the system egende ekola ki ekyuka zekyendowooza ku lwange nti kyava kuki ku bladder ne system nebanga ekyuka so abanje ne bangamba nti nina okukyanguyira ngitweeting nga tekinakugetting was okutwa ku transplanting ate nga kyekituufu kubanga transplanting muganda ngu obanga otuse ku stage eyo embeera ebyeganye so ntegeezaawo kubanga tuyita mu bantu ab'emikwano abaana benasomesa mikwano gyange baganda bange bonna ayinawo nabaire nga antaasaako ankwatirako mbere nga nkole nga ekizimba tekinakola ki kusamba ddagala mbenga then nga tunatuwa ku stage 2 etukuga nti transplanting ayi tugende India tugende wono tagati treatment gye bangamba ya mwezi gumu nja kubanga wane Kampala nja kubanga nfunyewo change so kitegeeza nti tulina kola ki kwanguwa nga tekina getting worse bagambe sente mmeka butwabazeemu ku ddagala ery'omwezi gumu ziri it is 8.37 obagamba mu Luganda $8,837 milioni 8 ya mwezi ogwo gumu era nga mbadde njaga by Monday benga ntandiseeko eddagala eryo leero mukaga then kumanya kubanga ntandika treatment so far nakafuna emitwalo 68 tutandikako tuzitandikako ne onookola otya otandikirawo n'abalala bakuyamba mpolampola tekina kinayinza kunyamba naye tamukisa mulungi weddagala bangamba okusookerako nalimira era kati pain sikyakola ki sajuulira nnyo ebeeranga tugandiza pain killer otekubanga ofiiringa bubi nnyo libanga eriga nti sokukakanemuko otandike treatment era lyamaze emitwalo 5 n'ekitundu sisente nnyingi wona bukutte dozi yaweddeyo ekyo kyamukisa mulungi kati ati simpulira nti ekiro ntera okufuna muno pain ekiro naye emisana sikifiiringa nnyo but ekiro nkifiiringa ndowooza kisinzira oluusi nembanga kale omusulo gunuma era kidda yasuva kyagusiba nnyo kasambula nga yeetaaga kufuuka just go ngaafuuka pain eno okubanga ngikola ki okusinga muno namusinga okunuma abantu sooka baye ku namba y'essimu ku Twitter enamba y'essimu ndi ku 0704 7 62 Nereta manya gani? Luswata Albert Kisaate 7 62 13 ina ne ya MTN wangu ina MTN 0776 8 2 0776 8 2 oye Mr. Albert Luswata tusoze ndwanjira ku mbeera y'obulwadde bwalimu munamawulire omutendeke munakatemba ya mbeera gyali musinungi kati katugende nga tugatta mu ngero okumutegeera yani Mr. Albert Luswata ense kutegeera nga nize nsinga kumanyira kumanyanga omusomesa nkumanyinga eyazanya omuntu beta Trickstars omufere w'omukibuga Allah ense twese kumanyinga omufere nnyo abasajja bandya n'abakazi bandya amanye omufere okusparka oyo Trickstars sijja kugamba nti Trickstars ye project ya film yasobola okutunda mu Uganda yonna
yasinga okutunda yantunda nnyo because yali by then kuba twamutandika mu 2008-9 I think. Yes. Tumutandika ku NTV. By then NTV siga by then up to now sijaga naye nga NTV ekyali waggulu. Waggulu. So kati yali etambudde nnyo Uganda nga everywhere at least you can watch NTV. Yes. Ate bagenda bagiteeka mu time oba tukijita prime time nti amole gamalanga kugwa mwaka NTV akawongezi nga gawedde ne tuddako nti omuntu abavudde mawulire nakuddako kaffe kati abantu bakalaba nnyo kati abantu ne bagamba mwana kati abamu ne bagamba bwete batufera kati oyo yabeeranga mutaga bwete bwekola mu kibuga kati yabeeranga kina binagira mu kibuga ngina kola bwete twasomesa abantu nnyo okwegendeza obufere abafere ne batunyigira aferaga muntu maido business zaffe tukyakola okuli bafe mu bumazeeyo mu bubusiza abantu naye nga ani ayagala okumubba gwatali mufere obukubaze badde ngambira obukodi obujjanga kati bufere ndala kugandi skits zintu azifunanga bajote but fera kufina tumenye ngeje bafira mu kibuga kyakubiri twayinanga email number wansi nga tukugamba nti tuweereze ngeje bali bakufezeemu embuzi tugizanye banji baweerezanga stories nyingi nengo abantu nejja kukola entejja kukola kati nga tugitraumatizinga nga tutongera muno bafuga mu spicinga skit olusi twawanga ne writer writer ndimugandi skit yawandika ngezi yafunanga mu email twamuwanga email numbers baweereza ne ba messages baweereza najja mu skit naziwandika naye ngo bamanye nti bakwandika script bino gispicinga okunimisa oyo omulabi so netugenda tujaye ekintu ate tulene characters nga oliwo olebe dawo guno gufere olaba guluswa tulabanga ogufere Edwin olabanga ogufere olaba ekikazi kiramula olaba kifere kata ekintu abantu bakipikne ne bakyagala nnyo ne kifuuke ensonga mu Uganda wano so bwetu tukisazi bwetwamutandika na pikinga kivudde gandi ya nnyo mu Uganda yakuzanya yakuba muzimba nnyo there's another game another guni je mwaza nyenyeri Katema Mukoti oyo kati Katema Mukoti ate butuma Trickstars nga tuwanze gana akatumumuze mu project endala ayasoka natumenyamu bajuka ino chai different ino court ya mu stage naye mukusoka yatuzanyamu ng'omuwandisi wa mateeka tingo omanya kuzanyirira amateeka nga tingo abantu abitegera bulungi naffe tubitegera bulungi waliwo ekisebo kyatu katoga no tulina okuva kati no ku script tuongeje spicinga nga togivaako oleta sore gyaleese y'omusango gwaleese nina okuteeka mu art olwono kivaawa twakifunanga n'ogani Katema Mukoti kitegeeza ki bw'okiza mu luzungu it is comedy in what in the court yes comedy in the court very simple that means make comedy in the court yes kati abantu bamazanga bakitegeera okitegeera kyekama kati okiza mu luzungu comedy in the court mu Luganda Katema mu court kati awo twatuusa okay Katemba Mukoti kati abazanyanga ebiri serious nnyo bagirwa nga tefu tukisiza mu style abantu ne banyumirwa tukiteeka mu supu so abantu ne bakipikinga leka mbuze ekibuuzo lwaki buli character gyozanyeeko gifaanana obedde ofaana ebisajja ebiroge era muntu bantu basinga badde abakazi bamanyi ndi muloge mati omanye kati tuswata radio nawe wabizanyiranga awo wane wayiga nenda ogusajja ogwaggwayo era nga libanda mukulu bansanga laba ogusajja oguloge laba manyi tuswata nasoma art nasoma performing arts at Makerere University nasoma performing arts Makerere University eyo natega ekyabayita character how to develop a character yes then boba akwadde script soko tegere character gyabakuwadde then jambale just change the name Luswata to that character nenga omufuro mubbi that's a linya lyokalyoka then kati loza kumubbi na bwayeyisa oba muloge yesa yandi wali ati kati ugambo bwo chambala oboje character okay songa buli muntu asobola okuzanya newo uzanyo to kitegede kyozanya that's why nze ndoza different ku bantu abamu ntinze mbanyanga nyambadde character mbanja mbadde what's the difference yokusoma okuzanya n'okuba talented kubyombi byawukanirawa era byegattibwawa waliwo okubanga talented nenga tulina art obogina Makerere okusoma performing arts bingi bakusomesa how to develop a character how to shoot the character so nga ate waliwo abalina talent yes bangi nnyo nenga kiba kizaale naye olwo kyoyongera kuwaggulu eri oti kiba kizaale naye nakyoyongera bingi olina okuba nti senga bakoze role eyo ogiyingiramu otya
kati njala ku example wadde mukulu munenge olwo mwami omusijja kumwogera yagina ke makene nawuli asubanga mu Uganda naye okimanyi nti bwomwa lolo kategeze ndizanyanga dokita obazanyanga lawyer takiswa gizanya sijja kumwogera ninga is a prominent artist yes anakita tajja gizanya ye alimereyo mu comedy niye asome makere ya diploma makere yes niyo yasigala iri mu comedy ndino bono mwaro ya zanyanga dokita taswa jambala oba lawyer tajja jambala bamumanya ebirimu okusoma bamulekeri oba mwogere teyachu noso mutugamba kati kauna lebo katoro bwama ndona kati bama kafana ngona katoro bwama ba model ndize lawyer it can't be but bamanyire ola bala byadikula nyina ndio baza nyenga dokita tasobola tekisoboka neto onteka mu comedy is very good yeah kati luswata so chuka mu comedy ngwayo mu serious movies no serious characters ngwayo yeah nze nchuka mu versatile chitegera bulungi ncho kati nchuka mu understanding how to develop a character okay tulinde Mr. Luswata muku basajja basinga kuzanya emizanyo mu gwanga nkugambye obozanya film ngatweta nko mikono nya Luswata obanga asoma amawulire ngo gakola ngatomumanyi kitegeeza either oli wrong place obanga lwekibulamu emusajja mulwadde wansigo yatuwadde namba y'essimu ye tugituddire 070 7 nkaga mu 213 ya Airtel MTN 077 8 mukaga 2 inamba namba direct zitamanyaga ya kisaati Luswata Albert ya satu agasatu gegajja for in case ngo mumisinze you always know my number wansi ku screen eba mujimanyi you can contact me kuba oyo mumanyi direct one on one. He's my former teacher singa siye n'abalala osanga singa siri unasomesebwa n'abasajja bakugu nasomesa mu Mr. Luswata nensomesebwa Bale Francis okitegeddera kwanza zungula ndemo okuyiga Bale Francis waliwo musajja wange mukwano gwange nyi bamwita Professor Jeff wabye n'omujjukira Jeff wabye n'omutambula munami voyo Professor nenga ngenguli alikuwa MC alikuwa MC yali then waliwo mugwanya yalwa kamera mugwanya jali mugwanya kati yegondi manager wa UBC waliwo yali Chris oyasomesa editing wa audio Chris jali waliwo ne Magumba jali yakule simero ne simero ya basic nile jali jali bonna pari Yusufu bakusomesa ko mbajuka yali radio Simba nasomera no bakuguberere bakuguberere bisategera okulimba kubi ebintu ya Bale sabitegere subject Bale luzungu lwa lungi nnyo ati ne kyala imunga akoye ebisere yabasomeseza limu eri akuzinga akoye nnyo nirwa kuba nti he was inspiring students ngeje sumanga mama uli ngabana bwala wangu mwana in front of him over her nga you know picking oh I see that man on the screen anchoring news I have to listen like to him yes ngaba more attention for luzungu lwagana kati luzungu lwe ngabana mtenga baga ka style ansomeseza era yeja chop right yes yes esa kulimbe tunakwasamu nalabanga mulala mu kibina mukaba batu ya mutuna ko evening program kimanye ngabakutika muchere sana so nenga we are missing him kama mwe kimuno kyemirembe so Mr. Luswata me to start working with you tuwesanga wano najja nganze kusabanga marketing nega ne mtabani kichi nega yo toliwo oliwo kyamu ena maso nembozi y'omukulu Albert Luswata kubanga atambuza ageza kubanga atukubira torch mu media bwetambula n'ensonga z'obujjanjabi bwe okubanga munange musomesa wange ono mbasaba bana Uganda tekake dobozi lyange nti osanga singa ono you know Mami Luswata singa teyali omukwabo sanga temwantegedde Emma yani mu media but I've gotten the you know the support, the fan base, my friends because of him sibo kiri bekiri muganda wange so kati saba tumutaso obulamu bwe bweko bukola ki butuuka nga mujja mukinkolera mukikole ku lwange tubeko kyetumwa kino atusobodde tugate ku milioni 8 ze banoonya okusobola nga tumujjanja makakasa oli eyo ina muganda wina mukwano go nga Luswata yamusomesaako oba sekyo obaddeko ku TV ng'ogobera obuzanyo bwani ate filmu nyingi ezinzanyi boba yagala kumfollowinga nga yakafuna profile yange gwali eyo ogenda mu Google noteeka mu Luswata Albert actor
kimala ojja kunoonyerezaako obuzaalibwe bwange ne firimu ezenzanye mu Uganda wano nezenkyaza nnyo naye mu bufunze osobola okundaba bulungi nnyo kasoteka mu nsota Robert actor profile yange oba ogifuna obala nabakufuka wakabi ng'oli muzadde nkakasa olina omwana asoma ku university ng'anoonya bakolera intern intern someseza bana intern naye ndoza bangi kubaba okubi muganda wange simanyi banange okikuba oba abana bantegeera butegeezi ensi evane gyevudde teri muntu asomesa intern ku Kampala kuno simanyi gye bali abafe internship kwe kwetendekamu mubimanyi nadda mu media abaana ba internship mu media kikulu nnyo osoma otya nga togifunye abaana besomesa mu media ate bafuna ku mikisa nti bwabeerawo chances za media nga zeetaaga abakozi I just refer them to mugenda mukole naye omanyi nti zena tukola internship sagikolera Kampala wali udda wa nagenda Kasese ku UBC naye ngenda ku UBC nagenda mbasinga okumanya ekyokukola wala muganda wange nene levo gye wali okojo wava yali y'amaanyi levo yali y'amaanyi ekyotamanya mu production gwe twasomanga Chris ng'akyatusomesa obulamu Chris yangu laptop gye nasooka okukwata Chris mwezi gumu nali nsobola okukozesa software ya Credit na Adobe Pro ekola obulamu oyiregera ntuko eri ku radio station nga tabitegeera nga buli jingo njina buli kantu konna nkalira iko kizo wagga wagenda wala yagenda basomesa kubagenda okusomesa ngati gwosomesa zena somesa nga zemba buli kintu kali dadu kali ku internship ngati student hadi akusindika ye kazeze I remember sinali head of department wa internship kwa media woze barua najifuna twajifuna wambuka kitegeeza kubadanga ndi muzi wa misangozi nakera ugezi kumacha nowetwala radio nembaga abanaye mumpe nibanga abashisho osobola nebaga amaze buli kyemwagala nsina ku computer munzikirize mbere ko ubezi kubanga sinayinga atero ko allocating abayizi ba internet genda wano genda naye kyali kibayamba nnyo barua sagifunako wagisubuotya naye bana ababise bami bali mayina abamu wakitakikolanga basindike bwala basobola okumanyira embeera yensi ate kati gwe nkwagadde nnyo nze saabakozesa mu Kampala nga nkusindika gulu nkusindika Mbale nkusindika Kabale wa eyo kati nga njaganya amanyire embeera nti singa amafunye mulimu up country nsobola okubeerawo kati ate bw'oba wagenda Kasese ate okikoze nnyo nkwagadde kati ndoza okiraba abamu baagala mu Kampala wali kubanga ava waka ate n'agenda wali ebitebikola gendako ewala eyo omanyire embeera singa amafunye omulimu etololo n'amanyira ntya nkola basikola Chovani ate kati bonsanye sizanyi effects zange nazigula emitwalo nga 15 awo ezibawera kubwerera aba radio naina buli kimu 2013 naina laptop ngeri kuduoko unogero bakubaganya nokubala ate bali bubinyo naye kati nsegirete kati nsegirete kati otuka abantu media houses kati zikola otuka machine mubende bakola mubende kola kati tolo kati pikinze footpot ya manyo kati olabane view kati evuddeyo bakola kati cruise yawe kuba genda ko tolo wano bafumya videos kati mpya simanzi KBS mzili KBS FM zili mpya za amanyi zikuba mbaya efuze ya tabu nnyo so kati media kati ekuze mbade nchali kutono ku story y'omukulu Augustine Iga kikiche walo manyike nnyo abantu baite bamanyiko balina perspective mbamulabiranga wewe tuba kifanyicha kituufu kya radio yo musajja oyo Chenzo okugamba nti yanjigiriza okubeera creative yanyongera okuba creative ye mwami yakeranga ku machanga muli mu studio nga Mr. Luswata soko je nina akantu kenjagala tulowo tukolemu akantu kanakola tekakole naye nga ogenda okulaba idea gyalese ngate mu butuufu eyo sobola okukola nga tuka developing zamulemanga kuzza mu luzungu ne mu developing ne mu gikala buli nnyo ne mu giteeka tusooka tugi training mu tulabe naye olowooza tugikole tukole tutyawo awo nogenda okukola ekintu bagenda kubeera ennaku bbiri tutendeka abana bagende ku mpewo naye olowooza nyana akola sheeyo olina omwana wa yintaani yali bwati ne munoonya te tulabe ng'omukubira essimu ng'ojja nga mu training ngikino kikola nga agenda kumpewe wiiki ejja nga amaze kukola mu katraining gayi yali creative nnyo muganda wange omwami oyo ekyesuuza mulabirako ekyalanze nganze obudde kimanyi nti yakuleetinga idea y'omusajja omuloge yagincreatingira nanga Mr. Luswato nasobola okuzannyanga omusajja omuloge yakulabadde n'abafana naye
Nokazaamuka musooke mugende mukasanye mutulabire nkatukalakulaawo ne muzeema yanjaawo tukozeyo kapayoti awutakola buwundiza nga busatu kino kyembadde njagala kati mumanyi misaloswala kikole mukole nga bungi njaga buli lunaku mubeere nga mukolewo buntu nga butaano nitufumya waka nga mungi muganda wange nekitambula abantu kati boga musajja omuloge because is the man behind it. Let me if I'm to ask gentleman yono bangambe nyimba zonna ezalono ku TV yaziwandika most is a revival band n'emizanyo gisinga obujinga ne program nga yaze yes kakati yafa last year how have you been affected ngamwe ku TV omanyi bagaye mu nyumba debita twana ye byebizo era bibadde ebitono ndala mu finance manyi umuyaga nga bogumanyi nti olwo ebijja kati yusise babanja sigini ebanja olusaka sente kali wate nadala ne covid covid yakozinze nnyo okuddako emabega waliwo setback ezennyo mu financially nti abantu kati akasente nga omanyi media kabanyakanyige naye nga ate nga ne musumba olaba nti akyali muto naye alina ebimunyigiza bingi family affairs ekyaki munyiga TV ekola ki ati nokiraba nga naye atawanyizibwa tanakutuuka kwetengeera bulungi kati nokiraba nga anyigirizwa musajja watto kati ate nga muzeeyi eri awo dda amaze osettinga ekintu ng'era nobeera nga tisisi edde ebanja akasente nga yewewo omubiri ajja ginyonyola ate nga naye bamuwuliriza mangu nnyo yabawa akasente ate nga nakasente embeera teyali mbi nnyo nti bakavidi akoze ekyaleesa obuzibu butwamusumbuwange naye kati embeera ya covid enyigiriza nnyo ate yajjira mu kiseera nti nga muzeeyi yakoze eki era yagira ebiseera ya covid kati embeera tenakuteeya naye osanga nga covid banabanga embeera ekize nga nekyakiba kyadde bulungi nga naye abalanzi bateesa okulaba ku TV osanga ejja kutereera abantu balaba omutabani ono gosa okutubuulira kituufu omutabani afitize mu bigere bya ddadi sobola challenge gyafunye era nga bekugaa nti ya covid nti church tenakuva kulebanga enfunayo ekiwobayo tenakufuna kiwobayo kyayo bulungi nti kisobola okutengeera church ate nga church eyinza okusapotinga ne ku TV ne business ya TV tenakujja bulungi kati nabanga eyo challenge emusumbuye nnyo sijja kulima omuyimba wataba sente tekitambula naye nga njagala kugamba nti omwana ono ndaba ne church alizimpi yes omwana ono agezezaako omulimu gwa kitaawe kyengo agezezaako ononsujja okumuyita omwana is young to me akuze tumulaba and he's now my boss he's my boss but he's my boss but kina nonsujja okumuyita omwana but he's my boss naye kati nemubalanga omwana because akyali tukyamuleze naye butogeera kati akoze eki akuze so okulaninga church kituufu agiraninga ne TV agiraninze fine so nze kyandibadde ndowooza nti just kumwogeramu support. Wow. Where do you see what we made kati kuba TV mumujidukanya emyaka we are assuming covid agenze where do you see the future TV jakudda bwebanga weri teyimidi abantu bagamba nti nze ngamba nti weri etambula nomare naye bwetugamba nti financial eri bubi ejja kudda lwa nsonga nti kati abantu bakyalanga business zonna zikoze eki zigudde because of zizingame covid ate katusube nti president nga banaata economy mu January yatugamba mu January bwana bahedde economy mu January maybe economically ne media ejja kukola ki jasituka wanga ekimizawo TV bulango na sponsorship bwobanga tulina bulango na sponsors TV tebaawo toba nakakodyo toba na waka kati toba tulina sente n'ebyokukati batebikola ki tebitambula so katusabe mukama kati kubanga omwavu mu meeting y'ekika egwo yasenku bwobera mulumbe bwoba mulumbe gwokima amazzi yasenku n'oba muko tuyambe bawaguli jangu temeko tete ku mazzi naye ng'oli muko so kati kugamba economy malawanga president agitadde I think TV jakudda ntakudda kubanga weeyo ate n'abakozi webali njagala tubeeko kyetuwunzika nakyo bintu media ekyuse nnyo how is media these days general viewing yo ku media ekyusa za sawa nyamukaaga ekyakukyusa programs ekituufu nti amanyi ekizibu ekiriwo nti most of the presenters
abamu baite basoma media ethics and media law and abamu they are just talented. Yes. They are not professionals in media. No, so you are ogama professionals, they are amateurs. Ekigamba amateur abamu bakigamba nti kuvuma si kuvuma. Kanti nyonyole bulungi. There's a difference between a professional and an amateur. Amateur yo yalina talent y'ekintu kyakola. Yes. Katugeze ndi presenter naye nga talent mukola ki muku presentinga nga ndi wakabi nnyo oba talented kati for example olaba no bazaha toto. Yes. Simanyi naye katugeze tutabanga nti bakabi mu present katugeze. I'm just giving an example. Naye bayizo okuba we can call them amateurs in this way. Nti bayizo okubanga tebalina baluwa mu journalism mass communication. Mubatu na baluwa yo ba tuba professional. Bubanga wagisoma then you professional. Mubatu wagisoma nga you talent ngo you good presenter oba amateur. Naye tebagamba nti ekigamba amateur si kivumo. Yes. Oba tu trained in that. Nengo okimanyi. A professional. Yo yasoma ekyo. Mba talented nengatako baluwa kati nze ndi professional. Aha kati goli professional nnyo lwansonga yes nnyo lwansonga nti wabisoma ate obikola. Wow. Nasenga watu wabisoma naye ngo bikola nga bo bikola then oba amateur oba njalo bagirabye njirabye ogambye nze ya presenting talent jenyina nengatako n'ekitabo. I'm a professional. Yes. Chovaga mzuga which professional are you? No mugamba journalist. Good. So mugamba nti present. Enye bajifunye. Njifunya bulungi. Okubaita okusoma kwayo. Ngamba nti professional. Nyo. Ngamba Emmanuel is a professional. Yes, kwa wabisoma bitabo biyina balwojina ate obikola. Media afikuya neba amateurs banji. Kyambadde ngamba bwenti nti omwana tabati asoma media law and media ethics. Waloli 45 bajita tekali 45. Kakati najja yogera ekintu nga tamanyi nti mwenjoga kino kinkwata mu mateeka. Ate UCC yakirekera media council. Yes. Media council yote tiyakiwereza mu National Council of what? High education. Education tiyakiwereza. Yes, yakisigaliza. Bwe buzibu obuliwo mu mbuki olawo kikiva UCC ekirekerani ekirekera media council ate nejesigaliza si yandibadde ekigabira abali nabo bwe musoma kino mukisomese. Yes. Nitebibawa kati omwana ajja agenda kumpuyina akola byakola ki byayagala bwe buzibu omuganda wange kubanza nasoma amateeka ga media nasoma etteeka eri neri lifuga media yonna lino obwaire obusatu kati kwegamba byeyo kati kyovate abaana tulina okuddamu netubasomesa nnyo era ze kinuma nnyo kubanga presenters oluusi abantu tebatuweewa naye senga batuweewa senga tubasomesa nnyo. Lwaki tebatuweewa? Simanyi bamanyi ate nga tebamanyi otegeera bamanyi baagala kugwa mu vaasi ya Bobi Wine akali okamanyi batamanya nti tamanyi yesiga neki eyo abantu byeseekebe naawe ate neyewaana kale kwegamba embeera eyo naye nga tugeza kinalowoozezaamu ndowooza abaana beetagamu training bategeeke tukati omwana bwogandi shegidde ku saawa 10 kuddawaggulu abamu baba beebasa tebajja kugiraba abaffe ozaalibwawo banzaala buyiwa mawokotabwama Mpigi district buyiwa mawokotabwama Mpigi district MP wensi bambi Yusufu oyogedde oyo namukubira campaign oyogedde sibambi otuuka ebwama mu town yebwama kwa ngotontu akayabwe kasitova mitamani ya bwama yingira kawa munda kukidda ku nnyanja ngadde katebo togenda wala nnyo ne bayitawo buyiwao ginasomera P7 kino janjitulira ne yagalyayo nnyo ntadde ebyakabi ne yagalya mwana wa Karo ne abuyiwanze ndi mwana nsala yebuyiwa waawe era bannabu yo mu namba tumidde nya bobanga manyo zali babuwama buyiwa kutumidde nnyo muganda wange sibambi ayo ne bandi mulaba ko wayagala ovuganyako jozi kwa meya ne bikije kyabaawo meya wekampe acho bijjayo nawe oja kudola na tuyo wachi emo biyingizamu ebyo biwavu biwavu bisenga bibina biwavu nenga naye nayinda kwesimbawo kuba meya bwekabwempe nenga mazima gali nti electoral commission yanemesamuko nakitegera ku last nti bali bansala emikono mingi nnyo je sasura kufuna zani manyindi jibasi jani msubira je jabalonzi bensubira nenge tukanga banga polling area nitagane emikono banga mikono na satu disorganized yawo nakiro kirabanga kali omukulu swata gwensibula naye musajja mulwadde wansigwe musomesa wange buli awulya nti oyagala Emma oli mukwano gwa Emma oli mukwano gwange maize sibaita bafani mikwano gyange
Kintu kikulu nnyo ekyo kubanga banze nange sijjaga nti bafans abandaba ku banze nyibizenye mingi nnyo naye ate abagira mikwano gyange your my colleagues my birthday my comrades yonjaga hi comrade kati kanyumira nnyo hi colleague kanyumira nnyo yebo ngambo hi fans Manga YouTube channels nyingi mu Kampala ne mu Uganda ba struggling kati gobera blessed no wafuna baba mikwano gyo dito ba mikwano gyange kati basaba mikwano gyange tukwatire wamu ngamze mchinkolera tunsondera omusomeso natasomesa abana begwanga balala my former teacher at Crane Media Institute the product ya Crane Media sasoma gundi sasoma bani makere ya sande mugenda ko naye bativye na chechi matulo wenja wololoza nenkomao eri wakubanti degree atene diploma but is all the same the content yemu you know that I supposed to be a lawyer no chuka no ga chechisinga nanyo kubera lawyer ne chanemesa ne kasoma media law ne tawasoma ku media law nabisoma kata chicho yagala kasente ke kagana mwao nera kasoma ku media law ngamba gendo some course yo kubiri jo yagala kasoma media law bosu yamateeka katika ko degabaga media ndilo bosu yamachi banga chekere wo kafunyo kagondi ako kakosa intenda zina za baloya kale bakujanja be doctor esebo mo bitu bitambule ne yazamina ne yazege ngabo badno mpaddo mukisa gune mpozo badde mu namba 0704 nsavumonya nkaga mo 213 ya Airtel MTN eri 0776 munananya mukaga 2 M3 eitamanya kisache Luswata Albert munakatemba munamwe muyizi omuzanyi wa filimu asomesa abana kugamba ndoza ndi muyimbi wa gwanga kitufu gwanga nondi yambye mwanta mekigambo muyimbi wa gwanga nga muyambi muyambi wa gwanga wage gwaga mbutofu mbayambye n'abantu era mbayambye era nga nkyagala okubayamba gwanga bitirina okukola munaye bano batusana tulina batono nnyo mu ggwanga ondabira omukyala n'abaana amina nnyo nze kutadde amina nnyo sanyise nnyo okubaku naawe sebo